Atenderezebwa agulumisibwe oyo kitaffe Tonda ne Mama Namugereka abawangwa bwangwa mu buwangire bwabwo bagombogo kyewagula erizaala enkambwe gwaka sigwa kuzikira mbalamusiza nnyo bakika namwe n'abampuliriza mu biti byammwe eby'enjawulo. Twebaza kitaffe Tonda ne Mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eby'enjawulo baganda baffe mu biti byabwe eby'enjawulo ku lwakadde kano nate ke tutuuseemu olunaku olwaleero nga tuli mu nkomekkolezo y'amakyusa agaatuleeta okusobola okubeera nga tutuukiriza weewaawo nga bulijjo oli wa ddembe okugaana by'ogenda okuwuliriza we bitakkaanya na muzimu gwo oba na mutima gwo. Munansonyiwa ndiko omunafu ennaku zino naye ate olwaleero kyayitiridde ku lw'embeera ey'amakyusa gye tulimu nti mu kaseera kano obutonzi bubeera bugattaganya obumu ne jjajjaffe mu bwawalumbe okusobola okubeera nga okomekkereza cycle ey'okubeera nga w'ofaawo okomawo w'ofaawo okomawo mu ssomero eryo ly'oba olimu okusobola okubeera nga weezuula n'otegeera nti oli Katonda oyo eyeetengeredde era ayina akakwate okuviira ddala ku bazadde baffe era nga tutambulira mu bumu. So y'ensonga lwaki ndi munafumu mpozzi njagala n'okusharingako olwaleero embeera gye mpiseemukko nabadde ntunula okumala essaawa nga 2 nga we natuuse ku buliri nasannyalaziddwa omubiri n'embeera nga sisobola kubeera nga oba nga neekyusa naye nga mpulira bulungi ng'owulira amasannyalaze ku mutwe ng'eriŋŋanga nga woonaagamba nno ffeezi y'amasannyalaze etambulira ku kawompo awo then ne wansi mu bigere. In fact advice eri bakatonda bannange bw'obeera ng'otuuse mu process eno toyina kugatta magulu kubanga oba osiba entambula ya amayengo mu bwakatonda bwo. So nawulidde okumala ebbanga eryo lyonna nga woonaawulira balubu nga weyeeyongeza mu njaka then n'ekendeera nga weyeeyongeza mu njaka n'ekendeera naye nga forces ezo kuva ku mutwe ne ku bigere nga we zikuba bwe ziti balubu nga woonaagamba nti nno owulira nti omwoyo gwo oba omuzimu gwo gufuna amasannyalaze oba ekintu ng'ekyaka then nekimala ne kikendeera ne kiddamu oba mukitegeera mu mbeera eyo nga woowulira of course n'ebbugumu kubanga jjukira tuli tutudde omuzimu gwaffe oba obwakatonda bwaffe kye tuyita higher self oba katonda oyo kato atudde munda mu ggwe akola obwakatonda bwo ali mu bwa kiwanuka njuba. So of course abalina ndowooza y'ensonga lwaki baba balina okugenda okubeera nga batumanyiiza asobole okubeera ng'atuula mu mubiri gwo mufuuke kimu kati then oba osimattuse ennyanga ya walumbe naye omubiri gubadde guli munafu. So we waayiseewo ng'essaawa ng'emu nga nkozesa ebirowoozo nategeezeza obutonzi nti njagala kugenda kufukako ne balekera awo ne nnyimuka ne ngenda ne nfuka then we namaze ne nkomawo ne mbagamba kati nkomyewo era amasannyalaze
ne gaddamu okumala ndowooza essaawa emu era nga mpulira. So wekibeera nga kikutuuseeko nsaba oleme kiresistinga omanye nti ekyo kye tulina okubeera nga tuyitamu okusobola okubeera nga tufuna obulamu obutaggwaawo. Mu mbeera eno appetite yafudde. Newe mbeera ndidde ekintu kimpitamu mangu, naye ensonga nti nno mu mwaliiro ge tugenda okulya kubeera kutono, kubanga ekisooka mu dimension ey'okutaano tewaliiyo kufuluma, tewaliiyo katugambe bwa kabaka mu bw'ennyanga. Teriiyo kufuluma, teriiyo toilet. Emmere yonna nga bw'oba ogiridde ogirya katono then yonna ekozesebwa. So ndowooza y'ensonga eyo nti omwoyo Katonda wange ali kuntegeka okusobola okubeera nga mmanyiira maybe embeera. So nange in fact siridde ndi kulyako bintu bitono, ndiddeyoko ng'eryenvu, naye era olaba nti w'olirya era likuyitamu buyisi n'appetite owulya nga aba ayagala okusesemasesemu. So njagala okimanye nti ensonga eyo n'omubiri okubeera nga obeera munafu. So siyagala odduke mu malwaliro nakulowooza nti no waliwo ekikyamu ekikuliko. Weewaawo ekirala nga sinaba kutandika mulamwa, kyenjagala okubeera nga njogerako eri bakatonda bannange kyekya masiki. Masiki eno ekuziyiza okubeera nga tofuna bwa musoke oba empewo entukuvu ey'amakyusa. Kati engeri omubiri we guva mu carbon okubeera nga gubeera crystallized, vampire kubanga yo teyagala odiscoveringe oba otuuke ku kirabo kino, yakuteerawo masiki osobole okubeera nga carbon akuvaamu nga bateekamu crystal ate akuddamu buzzi. Mu ngeri eno omukka ogwo guzaala obuwuka n'okubeera nga amawuggwe go gafuna crystal, gabeera crystallized oba eminyira gyo ne gibeera crystallized. So nze nkugamba nga Katonda eyeetengeredde mu bwakatonda bwange, yambala masiki nga waliwo ba agenti ba vampire. Ezo ssente ze baabaweereza oba ze baaweereza gavumenti okuyamba ku embeera ya ssenyiga tezaali za kuyamba za ssenyiga, zaali kubeera nga basasula gavumenti ebayambeko okubasaanyaawo. Oba okitegeera? Nziremu. Gavumenti yasasulwa okusobola okubeera ng'eyamba mu kusaanyaawo, kubanga tageti ya vampire yakulaba nti nno we tubeera nga tugenda kufiirwa planet eno gye tubaddeko okumala ebyasa n'ebyasa, ffenna tugifiirwe ne bakatonda baamu baleme kukuliramu na kutegeera bwakatonda bwabwe, ffenna tufiirwe. So neewuunya abeera nga agendera ku advise eyoyo omuntu ate akudesigningira okubeera nti ayagala kutta. Naye oli wa ddembe okugoberera gwekyo ky'oyagala kubanga oli Katonda eyeetengeredde. So nze naalibadde nkuadvisinga buli w'obeera wekka jjako masiki. Nalabye abaana abato bali ewaka mu bateekako masiki. Kino kigenda kukola kikubanga mubeesittaza nga bakatonda abo bajja bakulu for this mission, kubanga bakatonda baayita dda ebigezo naye bajja kuyamba. So temubakotogera na kubeera nga mubatta nga tebannaba kumaliriza missions zaabwe. Mubaleke kyemuba mukola mubakuumire mu nju, babeere mu nju naye temubateekamu masiki, temubateekako masiki mbasaba. Ekyennyanja kyonna we kibeera nga kivudde mu ttosi n'okiteeka mu mazzi amalungi kisooka ne kirwalamu. So naffe bwe tutyo bwe tuli, emibiri gyaffe girina okumanyiira amasannyalaze amapya n'obwamusoko obupya. Naye
vampire ye tayagala odiscoveringe bwamusoke bwo nakubeera nga obwamusoke bwe buno buyamba okubeera nga okyusa amagumba go n'obwakatonda bwe obukutuddemu. Oxygen ali very vital. Kyekiringa ng'okukwata generator n'ogiteeka wessiza n'ogisibako, at the end of the day egenda kukola ki? Egenda kwabika. So si solution, katego ka kubatta. Buli kintu kyonna kye mulaba kye baayanga okubagamba nti kino kyekikola mmanyi nti nno kyakubatta kubanga ye tasiki yaabwe. Naye njagala omanye nti nno tuli bawanguzi era ekitangala kyawangudde era kyawangula, era nsaba omanye nti nno buli kimu tuli bawanguzi kubanga gye tutuuse era gye tutuuse tutuuseeyo nga tewaliwo kudda mabega. Nga ngenda ku mulamwa ogw'olwaleero gugamba nti Yessaawa, Osalewo, Leero, Sinkya, si mwezi gujja, si mwaka gujja, naye kati. Katonda munnange, musamize munnange oba light worker, kye kiseera olunaku olwaleero osalewo nga tolindirira kubanga tomanyi ddi flash wegenda kukuba. Ekitegeera? Tomanyi. Naye nga already eri wegibeera nga process buli kimu kiri done. Weebeera nga nnimiro emaze okukoolebwa, emaze okutegekebwamu, n'ebinnya bibeera nga bisimiddwa bimaze okusimirwa, kati tusigazza kuteekamu mpeke nga ye flash oba bwe bwamusoko obugenda okubeera nga buyawula ensi ebbiri. So osabiddwa bajjajjaffe oba baganda baffe kubanga jjajja abeera muganda wo okusobola okubeera ng'olondawo. Mu kulondawo oyina amakubo 3. Ekkubo erisooka okusobola okubeera nga okkiriza obwakatonda bwo nti oli musamize era olukkiririza mu buwangwa bwo, era oyongere okubeera ng'otambulira mu ekyo ky'otambuliramu, era osabe obuyambi okuva oli obutonzi nga obugamba nti munnyambe mu kubeera nga nkula mu bwakatonda bwange obwo butudde mu mutima, era ng'okozesa ebigambo ndi kitangaala, ndi kwagala, ndi katonda owa naggwano, ndi katonda oyo atudde mu bumu. Kitegeera? Era ndi butonzi bwonna, ndi omu ku nsibuko y'obutonzi bwonna. Kitegeera? So oyo genda mu maaso. Ebimu oyinza okubiraba nga oyita mu pain eya katunga, katugambe nga woowulira nti nno nkugambye nti omubiri munafu, nti nga woowulira nti osobola okubeera nga ofunamuko oba kamunguluze oba okusesema oba senyiga, nga process we zitambula okubeera nga maybe ofunamu senyiga kubanga senyiga eri part of the process ekyusa crystals, naye vampire zo zagifuulamu nga kirwadde kuteeka mu fear. Mu fear eno yo yennyini eremesa amagumba g'okwekyo okukyusa oba process y'amakyusa okubeera nga egenda mu bulamu bwo. Kitegeera? So londawo, woba olonzeewo egundi eyo manya nti nno newankubadde ggwe olaba nti oyita mu bulumi, naye obulumi bw'abalala bugenda kukirawo. Nziremu obulumi abalala bwe bagenda okuyitamu ku phase ezisigadde bugenda kukirawo okusinga kati bw'oyitamu. Manya nti nno ekkubo ly'okutte lyeryangu. Tegeera? Ekirala, w'obeera nga owulira okooye gwe ali ku kkubo dino, oli wa ddembe okusobola okubeera nga oyogera n'oyatula n'akamwako eri obutonzi n'ogamba nti nno nze mbikooye. Kitegeera? Naye njagala kugenda ku nsi empya oba ensi ey'omutendera ey'okutaano.
ozinga emikono nga n'obutonzi nabwo bulekeraawo okukukolako emikolo naye oba ogenda kuyita ku feezi ey'okubiri gye tugenda okubeera nga tuyogerako naye ejja kubeera ya bulumi kitegera naye obutonzi okubanga oli katonda eyeetengeredde tewali waalina kusayirawo so buli kimu ky'oba osazeewo obutonzi bulina okkiwa ekitiibwa era bajja kuzingako emikono bakulinde okusobola okubeera nga bakutwala mu kkubo eryokubiri kitegera naye nga ligenda kubeera lya bulumi fine osobola okubeera nga w'oba okomye gwe osobola okubeera n'advantage okusingako bali nti olina ebintu by'oprocessinze mu bwakatonda bwo no stoppinze so tosobola kwekompayalinga ne bali abagenda okulonda mu kkubo eryokubiri so tumaze ekkubo erisooka so nsaba lemerako kkiriza obwakatonda bwo oli katonda atudde mu lugoye olwa eddaala eryokusatu eyajja okubeera nga yeezuula nga byebigezo okitegera so ekkubo eddala eryokubiri lyekkubo ery'omuntu agamba nti nno nze siyagala byakisamize era siyagala kubyesembereza era nze ndi kyendi naye njagala kukyusa bwakatonda njagala kugenda ku ddaala eryokutaano njagala kugenda ku ddaala eryokutaano naye ndi katonda naye ebyekisamize nze ebyo saagala seesembereza nze naye ng'okkiriza obwakatonda bwo kati gwe aba akkiriza oba oli ki oba oli kale wonna gy'oba oli naye nga okkiriza nti oli katonda era oyagala kgenda ku ddaala eryokutaano then oba ogenda kuyita mu ddaala lino eryokubiri naye ligenda kubeera lya bulumi kitegeera kati waliwo abamu ku bakatonda abajja nga basayininze contract n'omuntu waabwe oba katonda waabwe ow'omunda nga gwe tuyita higher self ye kennyini nga weweeraba naye bw'atyo bw'ali era mutambula mwenna ye mulongo woye abeera gwe bateeka ku kitanyi yajja n'ajja mu kisiikirize then n'amala n'adda waggulu ku bwenye bwo nga bwe mulaba mu kifaananyi ekyo mu kifaananyi kye mbateereddewo nti wabeerewo abeera akutudde waggulu nga yeggwe kennyini naye nga obeera oli mu mutendera gwakuna gwakutaano bwe gityo paka mu gw'12 kati waliwo abajja nga baasayininga ne bakatonda baabwe oba bo bennyini nga baasayininga nti tugenda mu ssomero naye ku luno tulina okuyita kati nga waliwo gwe nkola naye eggulo yafunye obubaka nga omulongo we yabadde alaba ng'ali mu kibiina naye ng'ekibiina kijjudde abantu bangi kati kwe kugamba nti omusomesa n'amugamba nti naye lwaki otutadde bangi ate nga tuli mu covid kati ate yagenza okulaba ate nga entebe ezimu ziri empty tezikyalimu bantu ate we yagenza okulaba omulala n'akola ki omuntu omu eyabadde amuliraanye n'amenyeko amagulu ne bamutwala mu kiriniki okumutwala mu kiriniki okumujjanjaba okuwandikako amannya nga bawandiikako gage okitegeera nga bawandiikako gage n'amugamba omusomesa lwaki ate owandiikako mu mannya gange so ye teyasobodde kukitegeera kubanga of course ye buli wengezaako okumuactivatinga ng'omuntu ayoza awaga fire nze ebifaya bye ebya yesu oyo jjajja wange oba muganda wange tussa kimu so anyway
bwa katonda bwe. Naye kyengezaako kubalaga nti oyo omuntu nga bw'atyo yajja asayininze ne katonda we nti kwagala butayagala balina okuyita mu stage eno, of which agenda mufoosinga nga flash esoose ewedde, agenda mufoosinga oba kuyita mu ki okulaba nti at least tadda mu byakubeera ng'afa nga wakomawo, ng'afa nga bwakomawo, kubanga yamugambye nti ku luno nnyina okuyita, ku luno tuyina okuyita tukooye okubeera nga buli kiseera tusigalamu mu 6. Jjukira guno mulundi gwakusatu nga tugwa ebigezo, mirundi 2 nga tugwa ebigezo, guno gwakusatu bukyanga tutuuka ku level eno, kitegera. So omuntu nga bw'atyo oba katonda nga bw'atyo, katonda amutuddemu agenda mufoosinga okulaba nti tadda mu naye, of which kubanga ajjukira ate ono ye mukama we era asobola okuresistinga, of which n'akola ki, naye jjukira balina contract. So ngezaako nga nze temunnenya, ngezaako okulaba nti nno muweereza obubaka messages nga kati eya Yesu gye yali agamba nti nno nti do you know who you are, eyo oba mwagiwulira nti omanyi ki kyoli, babitunulako ne babireka bulesi bampita mulalu. So oba onaakola ki, naye at least ogezaako okumutegeeza, era namutegeezeza ne mugamba nti katonda wo nga yeggwe mukama katonda akugamba nti nno mulina okuyita ebigezo, ne mugamba lino ssomero, n'asirika. Anyway, ngezaako kyonna kyensobola, naye omuntu aba alina okwesalirawo. So lyeryo eddaala oba ekkubo eryokubiri katonda lyogenda okubeera nga olondawo, either okubeera nga olondawo erisooka no activating erisooka essaawa yonna. It's never too late. Kyonna oba osobola okisazaawo okisalawo kati, naye tolindiriza. Then ekkubo erisembayo eryokusatu ly'eryabo abagamba nti nze siri katonda, nnyina kuyita mu jjajja wange Yesu oba mu Yesu gwerinda. Then oba decidinga otandika okubeera nga obeera mu bulamu bwo era nga we buli, era abo bonna abayagala okubeera nga basigala mu bulamu nga we bubadde emabega, mugenda mu ttuluba lino, mugjeemu abaana bajja nga already bavudde mu future, of which baayitadde ebigezo, so bali bo automatic baba bagenda mu nsi empya. Okay. Kati gwe obeera ogamba nti nze obulamu bwendiko oba bano bye balimu masaali conspiracy theory nga we mutero byogera, ng'era we tuzze tubagamba temwekubya mpiso ne mwekubya ne mukola ki, ne tubagamba kino bweki ne wekigenda kujja, ne mugamba owulira omulalu, ne tubagamba nti muli bakatonda, n'ogamba nti olimu nti wulira swayitaani oyo. Tewali mutawaana, oli katonda nga nange kyendi naawe kyoli, kitegera. So be bagendera ku phase eno. So mu kulonda mu phase eno, then womba ogironze, then obutonzi butandika okubeera nga bukutegeka okubeera nga ogibwawo mu kaseera k'oba osazeewo okuva olunaku olwaleero. So n'abo abanaagaana okubeera nga bawuliriza oba n'awuliriza oba n'ategeezebwa n'agamba oyo kasasiro, oyo simanyi bya bulimba, oyo simanyi twalinda enkomerero teriiyo, ebeera ntandikwa mpya okusaanyizibwawo kw'ebikadde, then ne kutandikwa ebipya nga y'ensi empya. Kyova olaba nti no advisinga nnyo abantu ababbibwako amataka, abakolebwako effujjo, abafuzi oba abapolitician, mubalekere ettaka eryo. Gwe ky'oba okola, kola ekintu kimu, kola ekintu kimu, kkiriza obwa katonda bwo,
yimirira mu bwakatonda bwo era manya nti oli katonda era wajja ne babasenda ebyalo mmwe muveewo mugende ewalala mufune we bakusuza oba we bakusuza ebbanga terigenda kubeera ddene bo bagenda kusaanawo n'ettaka lyabwe. Si kye tubaagaliza naye baagaana okutegeera nti tuli bumu, tuli bakatonda abalina okubeera nga tukulembeza kwagala era nga twerabirira kubanga wenkulumya mbeera neerumiza, wennumya ekitonde ekirala kyonna oba omutonzi yenna mbeera neerumiza. Kitegera tuli mu bumu era okulabirira omulala ng'obuvunaanyizibwa bubeera bwakuweebwa ettaka oba amateeka g'ettaka katala erina okubeera ng'olabirira abo boolina okubeera nga abaakuwa obuyinza, si kubasaanyaawo na kubabbako byabwe, naye babeera nga bwe batyo we basazeewo mumanye nti tebalina bbanga ddene. Ensi tegenda, omwaka ogujja tetugenda kuguyingira nga we twayingira guno. Kino njagala okitegeere. So njagala obeere mukakkamu, leka effujjo likolebwe, sigaza obulamu. Ekikulu ekyakuleeta wano okubeera nga osimattuka n'okukula n'okubeera nga weeyubula okudda mu bwakatonda bwo. So leka effujjo likolebwe, byonna ebikolebwa buli omu agenda kungula ebyo by'aba asize. So nziramu okujjukiza nti tokyalina kadde naye okubeera nga osalawo olunaku olwaleero. Salawo leero, si nkya, si lunaku oba si mwaka gujja, obutonzi butandika okubeera nga butegeka ekkubo lyo, naye era ne woonaagaana n'osirika kiba kitegeeza nti olonzeeko ekkubo eryokusatu. Weewaawo. Ekirala kye njagala okusomesaako lunaku olwaleero kwe kubeera nga okozesa obwakatonda bwo okubeera nga okoowoola amazima naddala mu kaseera kano ke tulimu, okusobola okubeera nga ozuula amazima eg'ebyo byonna by'oba ogenda okubeera ng'owulira, kubanga obwakatonda buli munda mu ggwe. Nga woolaba nti nno oli katonda nti ovaayo nga already buli kimu okimanyi, wootuuka wano mu kuzaalibwa mu myezi 6 weweerabirira, naye w'obeera nga tonaakuweza myezi 6 buli kimu obeera okimanyi oba okitegeera, era buli kimu n'obutonzi ne dimensions zonna eza waggulu obeera oziraba, naye weggiwera emyezi 6 then n'ofuna veil oba n'ofuna akatambaala akakujja ku maaso. So okusobola okubeera ng'oyita mu ssomero ozuule ekyo ekyakuleeta lye bayita essomero. So twasabiddwa bajjajjaffe tuyogere ebigambo bino nti ndi mazima g'omutonzi, ndi mazima g'omutonzi, nteekamu amazima g'omutonzi eri obutaffaali bwange obunkola mu kyombo kye ntuddemu. Nteeka amazima eri obutaffaali bw'ekyombo kyange eky'obutonzi bwange bwe ntuddemu. Kitegeera? So osobola okukozesa ebirowoozo byo n'olaba nga obutaffaali oba kye twandiyise white cells zo zifuna ekitangaala, zifuna nga woonagamba light oba nga obwakiwanuka nga bugenda buyakaayakana munda mu ggwe mu bwonna mu butaffaali bw'omubiri gwo. So osobole okubeera ng'ozuukusa amazima n'okubeera ng'ogawulira. Ekirala waliwo eyabadde yeemulugunya ku bukomo, yagambye nti waliwo eyamugamba nti obukomo buno nti bwa bisiraani obwa lubaale nti busiba abantu oba obeera weesibye. Muzzukulu wa jjajja oba katonda munnange, kyolina okutegeera nti we twasobya twatandika okubeera nga twegulira empewo. So empewo zino
twazigula okuva mu bunyoro. Obunyoro tekitegeeza nti nno wazigula kuva mu kingdom oba mu bwakabaka bw'e Bunyoro. Obunyoro kitegeeza ekintu kyonna ekiri wabweru wa Buganda. So twayingiza empewo engula obuguzi mu kifo ky'okubeera nga tukozesa empewo ezaffe. So abaana n'abazzukulu abasinga obungi bajja basikira empewo zino ezitali ziri. Naye nga jjajjawo yali azigula yalwamiriza n'agamba nti omwana n'omuzzukulu waali kowoolanga empewo ez'obutonzi kyekiina ng'okuyimukanga. So bantu bangi nnyo abateekerera empewo naye nga bateekerera ebyo. So empewo entuufu ne zikuleka obeere nga jjajja oyo yabigula alabe engeri okubonaabona kwe yaleeta mu bazzukulu be ku lw'okusalawo okubi kwe yakola nga akyali mu mubiri. So oyina okuzuula empewo ze muyina mu luggya ddala zeezo kati we zitabeera ziri ez'obutonzi entuufu, kubanga empewo ez'obutonzi entuufu tezikolagana na kusala musaayi, tesimanyi kuyiwako musaayi, simanyi kunywa musaayi, tezikolagana n'ekyo. So we zibeera nga zeeziri era zijja kukozesa ensobi kubanga si zeeziri. Kyova olaba nti nno osobola okubeera ng'olina omuntu nga atuulibwako empewo naye ne mugenda mu ddiiro ly'omuntu ne bamugamba empewo zo ziri mu bbanga, ne yeebuuza kati ekibadde kinjogerako kyekiruwa. Kitegeera kyava mu bikolobero ebyo 5, 4, 6 bajjajjaffe abasinga obungi baayagala obwakatonda obw'amangu, baayagala okufuna ebyamangu ne baseseetuka ne bajja ne bateeka ebigulirire mu mpewo z'ebika. So w'obeera ng'ojje akakomo mu ebyo ebisalira oba ebikolagana n'omusaayi, then ebyo biba bikusibye kubanga bibeera tebyagala weezuule nti oli Katonda. So ebyo bye bikusiba, naye ziri entuufu zibeera kabeera kabonero ak'obukuumi eri ggwe. Okitegeera. So kansuubire nti naawe nkuzeemu. Waliwo omulala eyabuuziza yabuuzizza ku bukulenge. Obukulenge kitegeeza enzizi ez'obwannambi w'obeera musikazi ezikutuddemu nga kyekifaananyi ekiri mu nsonda ekyo ly'ekkubo eriyina okutwala mu ggulu kubanga lyeriyitamu amayengo ag'eggulu. Eggulu teririiyo ng'eggulu, eggulu balikola bukozi buli ku planet. So emyoyo egitafa ffe gye twambadde buli wojja ku planet oba oyina ekkatala ery'okukola eggulu ku planet eryo. Oba kitegeera? So buli kiseera obeera okola eggulu ku planet gy'obeera ogenze nga oleeta ekitangaala ekiba kikutuddemu ky'obeera odiscoverinze nga buli omu akiyina, omuti gukiyina, embuzi gugiyina, endiga bugiyina, buli kimu kiyina ekitangaala ekyo. Era nga naawe waliko omuti, waliko embuzi, oze weeyubula bweyubuzi. Kitegeera? So obukulenge maama bw'akuwa kubanga maama yatudde mu bwasewamala. Ekitegeera? Yakuwa obukulenge kubanga yakuwa omubiri. Taata n'akuwa omuzimu nga gwe gutuddemu obwakatonda ye katoowo, then gwe n'obeera mukama we. Then y'ensonga lwaki asirika n'omeesingaapu, naye nga tekitegeeza nti nno oyina ekibi ky'oba okoze. Mu bwakatonda teriiyo kulamula. Oli Katonda eyeetengeredde naye wajja mu mubiri kusobola okubeera ng'oexperiencinga obulamu obw'omubiri nga Katonda eyeetengeredde, n'okusobola okubeera nga okuza n'okuleeta eggulu eryo erikutuddemu okulireeta ku sseŋŋendo eyo ebeera teyina mayengo ga ggulu. Ekitegeera? So y'ensonga lwaki obeera ekitangaala eky'ensi, y'ensonga lwaki obeera okwagala eri ensi. So obukulenge obwo oba enzizi ezo 7 ze ziba zikutuddemu mu mubiri, nga oluzi olusooka
nga lwe luli ku busajja bwo ku mukazi bwo, kubanga jjukira oli musajja oba mukazi gwenna obiri. W'obeera ng'oli mukazi olunaku olwaleero, Katonda wo akutudde waggulu kati akuyingira ku abo abakkiriza musajja. Then w'obeera oli mukazi, oyo akuyingira abeera mukazi. Oba okitegeera? W'obeera ng'oli musajja akuyingira abeera mukazi, w'obeera nga oli mukazi akuyingira abeera musajja, ne mufuuka bumu. Katonda n'ayingira mu mukama we ne bafuuka Mukama Katonda. Abayita mu mutima okusobola okubeera nga batuuka ewa kitaffe Tonda ne maama Namugereka, abo abaakugabanyizaako era nga bayita mu ggwe okutonda bo tebatonda. Okitegeera? So zeebyo bwe baayimba obukolenge omusanvu. Weewaawo ekirala twasabiddwa bajjajjaffe jjajja okusobola okubeera nga tukozesa ekitangaala ekya kakobe ow'amazzi gwe nkozesezaawo. Laba nga ojja ekitangaala ekyo ekya kakobe okuva mu maama Nattimba ng'omeze emirandira, then jambuke mu mulamu bwo, then oba mu kyombo kyo ky'oyambadde nga lwe lugoye, omuliro ogwo gumale gujjule omubiri gwo, gugende nga gujjula mu nju mw'oli, then gujjule ku continent kw'oli, gugende ku continent endala, gugende ku continent si zonna endala, then gumale gufiiringa ensi yonna. Kati nga w'olaba omwami awo waatudde nga atudde mu ssanko, naawe weeraba ng'otudde mu ssanko nga omuliro ogwo gwaka eri ensi yonna ng'okozesa birowoozo byo. Kitegeera? Then ne buli mu budde obwa buli lunaku osobola okubeera nga ofuna ebirowoozo eby'ensi ng'etudde mu muliro ogwo ogwakakobe, kubanga kati tuli ku stage eya okugattaganya obwawalumbe n'obutonzi obwa maama Nattimba ne planeti yennyini esobole okubeera nga edda mu bumu mu nnebu bwawalumbe mu kutambulira mu bumu, then ababa batuddeko babeere nga babeera mu bulamu obutaggwaawo. Weewaawo. Nagutyo oli wa ddembe okusobola okubeera ng'ogaana ebigambo by'owulira oba okubikkiriza. Ekirala, focus yo si yakubeera nti obeera mutukuvu. Ffenna tetutuukiridde era si bwe kiri. Olina kubalansinga amasannyalaze go, olina kubalansinga ekyo ky'oli. Kkiriza ekizikiza kyo, kkiriza ekitangaala kyo, period. So toddaawo kwenenya, toddaawo kugamba nti nno ebyo byabatuukirivu, toddaawo simanyi kulowooza nti nno abeera mu majjolobero oba eki yatuukiridde. Nedda, ffenna tuli baana ba ndeemu, ffenna tuli bakatonda. We tutuuka wano bweddugaza, naye twajja just ku experiencinga nzi. Ensonga lwaki ogenda n'odesigninga nga Katonda n'ogamba nti bannange abantu abafeera mu nnyanja bawulira batya? N'okujja n'ojja ng'ekikuleese kujja kukula ofiireko mu nnyanja, n'omala n'oddayo n'ogamba nakiwulirako. Ekitegeera? So byebyo. So twegendereze, tulinnye wansi, nywa amazzi, keeping vibrations nga ziri waggulu. Abali kumpi ne oceans mugende mukozesa amazzi ag'omunnyo kubanga ye original print yaffe, omubiri gwaffe mwe gwava. Oba abatali, funa amazzi oteekemu omunnyo osobole okubeera ng'olinnyamu, gakuyamba okubeera nga obalansinga amasannyalaze ga maama Nattimba weppo n'agago. Weewaawo, nziramu okujjukiza nga Katonda nti tokyalina budde kusalawo, naye obudde buli kati. Tewali ew'amanyi kaseera okuggyako bazadde baffe taata Tonda ne maama Namugereka, naye manya nti nno akaseera kaweddewo okusobola okubeera ng'osalawo. So osalawo kati si byankya. Atenderezebwe, agulumizibwe oyo kitaffe Tonda ne maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabwo. Weewaawo.
jjukira mulabewo kutya, lwanyisa kutya, beera kwagala, beera kitangaala. Nkuweereza omutima gwange akuume.